Essula 16. Naye okukuŋŋaanyizanga ebintu abatukuvu nga bwe nalagira ekkanisa ez'e Galatiya, nammwe mukolenga bwe mutyo. Ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti, buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa, ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa lwe ndijja. Era bwe ndituuka, be mulisiima mu bbaluwa, abo be ndituma okutwala ekisa kyammwe mu Yerusaalemi. Era obanga kirinsaanira nange okugenda, baligenda nange. Naye ndijja gye muli bwe ndiba nga maze okuyita mu Makedoni, kubanga ndiyita mu Makedoni. Naye mpozzi ndituula gye muli katono, oba n'okumala ndimalayo biro bya ttoggo byokka, mwe mulyoke munsibirire gye ndigenda yonna. Kubanga saagala kubalaba kaakano nga mpita buyisi, kubanga nsuubira okulwayo katono gye muli, Mukama waffe bw'alikkiriza. Naye ndirwayo mu Efeso okutuuka ku Pentekoote, kubanga oluggi olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo, era abalabe bangi. Naye obanga Timoseewo alijja, mulabe abeerenga gye muli awatali kutya, kubanga akola omulimu gwa Mukama waffe era aŋŋanze. Kale omuntu yenna tamunyoomanga, naye musibirire n'emirembe ajje gye ndi, kubanga nsuubira okumulaba awamu n'abooluganda. Naye ebya Apolo ow'oluganda namwegayirira nnyo okujja gye muli awamu n'abooluganda, n'atayagalira ddala kujja mu kiseera kino, naye alijja bw'alifuna ebbanga. Mutunulenga, munywerenga mu kukkiriza, mubeerenga basajja, mubeerenga b'amaanyi. Byonna bye mukola bikolebwenga mu kwagala. Naye mbegayirira abooluganda, mumanye ennyumba ya Suteefana, nga gwe mwaka omubereberye ogw'omu Akaya, era nga beeteeseteese okuweereza abatukuvu. Nammwe muwulirenga abalinga abo, na buli muntu akolera awamu naffe afuba. Era nsanyukira okujja kwa Suteefana ne Folutunaato ne Akayiko, kubanga ebyabula ku lwammwe baabituukiriza. Kubanga baawummuza omwoyo gwange n'ogwammwe, kale mukkirizenga abalinga abo. Ekkanisa ez'omu Asiya zibalamusizza. Akula ne Pulisika babalamusizza nnyo mu Mukama waffe n'ekkanisa eri mu nnyumba yaabwe. Abooluganda bonna babalamusizza. Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Kuno kwe kulamusa kwange Pawulo n'omukono gwange. Omuntu yenna bw'atayagalanga Mukama waffe akolimirwenga. Mukama waffe ajja. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe. Okwagala kwange kubeerenga nammwe mwenna mu Kristo Yesu. Amiina.